Oli mukulaba Television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Okay, omulungi nkubuzaako ali ku mpewo za ABS Television ntosibye otya manya n'eddoboozi Nalija Aisha era mbeerawo okutuusaako program kalondoozi wano ku ABS Television ku buli lwa Sunday ssaawa zibeera nnya okugikutuusaako wano eno abenzi baba bangi nnyo era mu ggwanga bangi nnyo so abantu bangi mwebuuzayi naye mmwe abenzi bemuleeta enkya n'eggulo yes abantu bangi munnange benda ate benda with different reasons naye nga mikwano mbabuuzaako kansubire muli bulungi program ya myaka 18 n'okudda waggulu bokka abaana bato mugende ewaka. Olunaku olwaleero bingi nnyo bye nina ate mu store for you nina bingi era nga bulijjo tulina complainant waffe eyajja n'atuwaabira omusango gwe nokubeera nga tumulondolera omuntu we tumubeera nga tulondole omwagalwa we. Amanya gange nze Ruth nze ku program kalondoozi njagala kunnondolera omwami wange mmanye entambula z'engeri gye zitambulamu. Omukyalo oyo naye ng'abalala yali yeetaaga okumanya entambula za bbaawe ng'eyagala okumanya omwami we ali atya. Munnange abakyala b'ennaku zino twekolera ssente zaffe naye abaami baffe tetumanyi entambula zaabwe batuzanyisa buzanyisa kiki. So omukyalo oyo bambi amazima yagafuna era njagala otuula okkalire onkuleetere ebyava mu investigation zaffe. Katugende mu investigation zaffe tumanye gye byatandikira. Oliko ABS Television. Wasibye otya nnyabo? Bulungi nnyabo, sibotya nnyo. Mujenda. Kale nnyabo, namwe mugyebaleko. Emirimu mitono. Gijja kujja. Kakati nekikuyisiza wano budde bwakawungezi bwe budde tugenda ziba nno naye njagala tuyise mu bwangu. Ennyabo. Gwe mulimu gwe wankwasa ogw'okulondoola omwami. Ennyabo. Namulondoola. Buli kimu kiina gy'atambulira ku mirimu, emikwano gy'alina, mu nnyumba every corner mbirina. Ennyabo. Nfuna ba investigators bakoze omulimu gwabwe. Akitegeera kati njagala otunule wano weetegereze bulungi nnyo. Nfuna njagala tuyise mu bwangu engeri budde gy'okukaki Ogenza. Omulimu gwo ng'omaliriza kati njagala kukwata mirimu gy'abantu balala. Ennyabo. Akitegeera mukwano. Tukola okulondoola kwaffe. Tunoonyereza kamera z'omu nnyumba yaffe, nnyumba yo zikwata buli kimu. Afuna Ennyabo. olunaku olumu tukulaba weetegeka ogenda kukola naye nga sinnagenda wala. Ennyabo. Abaana b'obeera nabo mu nnyumba ababiri abawala obayita otya? Abaana abo baana ba musajja eyabaleeta. Musajja yaleeta abaana banaŋŋamba baana ba muganda we mu kyalo yafa n'abuleeta mbulabirira embeera nabwo awo. Yangamba baana ba muganda we yafa. So baba baana bo? Nange baba bange era naye baba babe. Bwatyo byakinnyonnyola. Abaana tobafunanga mu buzibu? Mbadde nnyabo sinnabafunamu buzibu. Wadde. Kakati olunaku olwo wali ogenda okukola? Ennyabo. Wateranga okgenda n'omwana omukulu? Era ye ngenda naye. Mwagenda ku mulimu okukola olunaku olwo mwakera ku makya bulungi nnyo ne mugamba kana akato nti munnange njagala otegeke ewaka olongosewo bulungi taata wakyali mu buliri omukolere breakfast. Ye. Bwali budde bwa kumakya omukyalo ono complainant waffe oyo yakwatira ekkubo agende ate akakalabye emirimu gye n'omu ku baana be yali abeera nabo ewaka bw'atyo yayita omwana omuto n'abaako n'ebigambo ebimu byamukutira. Kyali mu buliri omukolere breakfast. Ye. Ofuna nakagamba. Mmwe ne mukwata ekkubo ne mugenda n'ani? N'omukulu. Nfuna bulungi. Olunaku olwo lwennyini nnyini omutogo mwaleseewo ali mu kiyungu
waata mmere endowooza omulaba bulungi nnyo mukazi wattu nga bwe wamugambye emirimu agikola bulungi nga bakoze ki nga bwe wamugambye okitegeera awaata mmere tugenda okulaba taata w'abaana ajja mu kaseera ako taata w'abaana bano suspect waffe yajja ate n'abaako naye byayogera n'omwana ono taata w'abaana mu kujja ajja abuuza maama we aliwa nti mami yagenze ekyenkya kyayidde nti ndi mukola ki teekako naye ng'engeri kale gyayisaamu omwana ono balaga nti bakwatagana nnyo ofuna era omwana ono namugamba daddi kamalirize nzije era taata w'abaana namugamba nti engoye gye ziri mu kisenge jangu okole ki ongololere engoye ofuna nakwata ekubo n'agenda ennyama kamera ez'omu nnyumba ziraba omwana ono omuto ali mu kiyungu era akola mirimu gye engeri gye mwamulekanga waka yakolanga housework asinga ewaka okitegeera kati omwami ajja tata w'abaana suspect waffe ajja amugamba ki mukwano omwami ono yalina omukwano mungi nnyo eri abaana be era bambi yabeeranga nnyo nabo nfuna kiki mukwano nejjayo ssente awo omwana era n'amugamba ebigambo bino nti nze neewaayo okulabirira nja kulabirira nja kuwa ebirungi nja kuwa buli kimu ng'ava kuki okwogera n'omwana we wabula ate kyeyamugamba ekirala yamugamba togamba mukulu wo kati lwaki aba tagamba mukulu we ogenda kukimanya lwaki tagamba mukulu we okitegeera mukwano ogenda kimanya lwaki tagamba mukulu we era nawe jjajjayo ssente n'azimuwa n'amusuubiza ensi n'eggulu byonna n'amusuubiza obutalaba nnaku engeri tata we gye yali yafa ndowooza okitegeera n'akwatako bulaagenda kamera zaffe zisigala zikwata ennaku ziyita emyezi gyekulungula olunaku olumu tulaba omwami we ava mu kaabuyonjo mu kuva mu kaabuyonjo ajja bulungi nnyo tugenda okulaba omwana omukulu amusika mu kaseera kano ate olaba omwana omukulu ng'ali mu kusika kitaawe ne babaako ebintu ebimu bibaali bakaayana nabyo ajja bulungi nnyo tugenda okulaba omwana omukulu amusika omwana asika kitaawe ebyo bibaawo abazadde bulijjo babeera free eri abaana baabwe omwana akola ki asika kitaawe mu kumusika n'amugamba njagala ssente ko ye nti ngenda kuwa ssente nti golooza olubuto lubeerawo tutya omwana tali lubuto omwana ali lubuto naye taata we omumanyi simanyi taata wa lubuto naye nze ndawo omwana ali lubuto nange sibitegeera omwana ali lubuto ate lukulu ogenda tegeera taata w'omwana w'olubuto gwe njagala weetegereze wano ojja tegeera taata w'olubuto okitegeera kati bwe yamugamba nti olubuto olwoza lubeerawo lutya ofcourse twesikamukko naye kino nga kiraga kale omwana ono ali mu kusaba kitaawe ssente okitegeera era gye wava n'oyita omwana oyo nti Irene kaseera ako abantu bano beetaŋŋana ng'oluvannyuma lwa maama complainant okuyita omwana omukulu Irene taata n'akwateko n'agenda mu kisenge n'omwana naye nadda gy'ava tukyagendera ddala maaso ne puroguramu yaffe awo bye mukyalabyeko gakyali mabaga ffe kankutwale butereevu saagala njogere bingi nnyo wabula katwengere maaso ne puroguramu yaffe Irene mu kuwulira eddoboozo ne beeta era ne bakola ki ne bawukana okitegeera munnange kitegedde kati akantu ako kwegamba kale ewakaawo waliwo nze obuntuntu bwe sitategeera waliwo obuntuntu bwe sitategeera bw'ogenda okumanya mulimu emize kale egiriwo egiri simanyi nina ensonga lwaki nakubuuza abaana bo bayita otya okiwulira ennyabo kakati nno okumanya waliwo emize gitategeera balina ebintu ebimu nga tebaagala obimanyi nga babikweka bo basatu baawo n'abaana ababiri ekyo kituufu okiwulira mutya olaba olunaku oluneeno kati ate tulaba Irene omukulu n'omuwala omuto bali mu kulaba TV
taata waabwajja abagamba Shira ayita omwana Shira omuto nfuna Irene alaga nti tayagala Shira agende. Shira sokoje towulidde sokoje Shira akyulira era mu kugirawo Shira yina akwate kubona akola ki n'abaviira n'agenda naye bano basigala bayimba n'amugamba oyita waaki kulwaki omuyita mu kisenge kulwaki okola bwoti era bano basigala bayomba. omwana yayombesa kitaawe okuyita omwana we onfuna naye Aisha ebintu ebyo ddala biva kuki banaye njagala obinnyonnyolemu ebyo ebintu nkimanyi kati toli mu kukitegeera naye ogenda kitegeera ogenda tegeera buli kimu omanyi njagala nkulukire story bulungi nze obeere ng'ontegeera saagala nkusuuleko kintu mulimu embuto biki zitegeera kati ogenda bitegeera era olunaku olwo wajja naye abantu bano bakweka kye baali boogerako abula instead omusajja yakugamba mbu ono omwana abonyabonya munne biki okitegeera abantu bano bakweka kye baali bayombera era taata w'abaana bano n'apininga ensonga eno ku mwana omukulu nga bwabonyabonya mutowe naye nga tumanyi kigendererwa kyali mabega wa bino byonna munne biki okitegeera oba kitegeera era naye n'olunaku olwo n'oyomba abaana oba tobaagala baleke bagende biki ebintu ng'ebyo kwegamba kale nga kiraga waliwo bye bakweka bye batayagala omanye era byo birabika kati weebiri okitegeera nga tebaagala obimanye naye ogenda bimanya olunaku olwaleero kyekikuyisizza kyekikuyisizza olunaku lumu okwateko ogenda ku mulimu igwe Irene nani ne bbaawe muleka Shira ewaka engeri gy'atasoma gy'atakola mumuleka ewaka okitegeera mu kumuleka ewaka akola emirimu gye mukazi wattu alina buzibu ye mwana omuto nga bamulese ewaka tugenda okulaba oluvannyuma nnyo nga wayisewo essaawa nga 5 omwami akomawo ewaka omwami yakomawo mu kaseera ka lunch mukomawo ewaka n'amusaba emmere n'amugamba omwana n'amugamba munaye nsategedde nkukonakola kikomawo mangu nabadde enfumbyewo yange yakyamusana naye ntaddeko ey'ekyoguli naatera okujja nfuna omwana n'akwate kubona agenda mu kisenge kye mu kugenda mu kisenge omwami yagoberera bwe yagoberera kamera y'omu kisenge ky'omwana egenda okukwata ebintu mu kaseera kano twakizuula nti omwami ono Ssenkagale ate yali yeegomba muwala we omwana muganda we gwe yali azaala anti baatugamba nti baana ba muganda we. Aisha ki kino kyendaba omwana ayagala kitaawe omwami wo yatandika okuromansinga n'omwana we omwana wa muganda we era ne balaga omukwano mungi ng'amaze omusuubiza ensi n'eggulu okiwulira ndowooza balaba era olunaku olwo twakizuula nti omwami ono ayagala omwana we bw'atyo yajja naggalawo kateni bulungi nnyo ate wasobole okuba nga tewali abasisinkana bakole omukwano gwabwe. mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese eyo njise mwami emmese mwami naawe emmese omukwano gwe balinanga mungi nnyo omwana yatandika kitaawe banna tebakikoze gumu oba ebiri oba esatu bakikoze emirundi mingi afuna nga mwe mwagendanga ku mulimu omwami jjukira mwamulekanga waka engeri gye mwakeeranga nga bakola enti ensonga zino zaagendera ddala wala nnyo. mwami emmese mwami naawe
emmese Kanzije. mwami sokko kuba emmese eyo njise mwami mwami emmese Eriwa. mwami nawe emmese gwe tolaba waneeno labayo kati nate luno olunaku lulala mwagenda bulungi nnyo mirimu ekiwulira omwami n'agenda mu kisenge kyani abantu bano bakolanga omukwano enfunda nnyingi nnyo ddala nga omukyala agenze okukola emirimu gye era olunaku olubambi ndowooza omulaba ng'atambula mpolampola bukolokolo agenda ku mulimu gwe wabula mu kisenge ky'omwana ate byali bigenda mu maaso byali birala nnyo era omwami yeyagenda muki mu kisenge ky'omwana n'amusuubiza ensi n'eggulu undressing n'amugjamu omwami n'aggalawo kateni ne batandika kati omwana yatandika ddi okwagala kitaawe omwana ayagala kitaawe bulijjo nga simanyi kiki kyetuliko nkugambye ebintu bingi nnyo bigenda mu maaso omusajja alina amagezi ono odde ku mwana gwakeera enkya n'ozaala omwagale bannange kino sikirabangako ekigenda mu maaso mu makaago kizibu nnyo yes tukyagendera ddala maaso tebinaggwayo investigation zikyali nyingi nnyo ddala bingi bye tukwata okuva mu field era bingi nnyo bye tulekayo ne tutabiteeka ku mpewo naye ng'ate mukwano kansubire mutegedde story yaffe kati okuva we twatandikire n'okutuuka wano we tuli omwami oyo ayagala omwana omuto ye agamba mbu omwana wa muganda we era gwaliko gwakola ki gwaganzaako naye ng'abaana bato mbagamba ebigambo bino nga sinagenda wala nnyo nti teri musajja yenna akwagalira mu maka ga mukazi oba ga mukyala we n'abeera ng'akwagala okay ate ndowooza kati mwebuuza byaggwerawa era omukyala ono amazima olwo atandise okugafuna yazzaako ki ng'agenda ewaka we oba bwe yatuuka ewaka omwami yamukola ki kankutwale tweyongere mu maaso tumanyi kati gye byaggwera tova ku program kalondozi kaakati olunaku olwo ate Irene yakomawo kemisana nfuna era kata abasange wabula yatula mu ddiiro nga bano bali mu kisenge bali mu laavu yaabwe empitirivu tebamanyi mu kaseera ko mwana omukulu yakomawo kata abasange anti bali mu kisenge nga beerigomba okiwulira omwami bwe yavaayo Irene atandika okukola ki okuyombesa ono omwana omutoshira era bw'ati bambi omwana ono omukulu yatandika okuyombesa muto we nti lwaki okuva edda dade ali mu kisenge muyombesa otaata abadde akola ki mu kisenge ekyo musajja akola ki mu kisenge amuyitira musajja si taata bayombera ddala nno nga mukazakaza amubuuza amubuulire ensonga lwaki bannange aisha omusajja njise simanyi kyakukola bannange omusajja omukulu ayagala akaana akate bujje kazaala bannange zikyenguddeko bannange nkubuulire simanyi musajja kyengenda mukola otuuka otya okwagala omwana omuto buli wenvaawo gwaddako kati nno okyali ku ebyo buli lwengenda okukola bino byakola ebyo byansasuddemu bannange nfudde omwana omuto gwaliko gwabeera naye nga nze ntambudde siri ongenze kukola abaana mbaleka waka kati gwaliko gwe yerigomba naye bannange simanyi kyakukola ekyokukola okyakinoonya nkinaati kyenjagala okugamba simanyi kyengenda kukolera musajja oyo labayo nina ate waneena amalala agokya omusajja labayo omusajja oyo takomye ku kwagala mwana oyo muto wabula ate ayinayo omukyalo omulala gwayagala ekiki ayinayo omukyalo omulala gwayagala mbuuzaani ani gwayagala omuntu gwayagala simanyi wabitandikira olunaku olumu wali ogenze ku mulimu ofuna mama wange ogenze ku mulimu ku olwo tewagenda na Irene tunula wano njagala mmaleyo omulimu gwange owulira wali togenze na Irene kamera y'omu kisenge egenda okulaba nga Irene ne kitaawe enkolagana gye balina olunaku olwo ate yanjawulo nnyo ekiki mbuuze etya
etya Nakora ate Irene we yagamba nti munnange mulwadde yasigala waka ne kitaawe ekiraga nti omusajja ono yagattikanga abaana bano ababiri mu nnyumba y'emu era ne kizuuka nti n'olubuto omwana ono lwe yali ayina lwali lwa kitaawe. Egenda okwata omwami wo ng'ali ne Irene ku lubuto lwa Irene amugamba omwana asamba. Bannange onzise mwana gwe Aisha onzise wowe Mama Mukwano Rosi zisinna kutta nkulaga byewali oyagala okumanya. Bannange Tunula wano amubuuza omwana era ekiraga nti omwana Irene gw'alina mu lubuto wabbaawo. wowe Wabbaawo era n'amugamba bannange omwana asamba amubuuza ku mwana biki okiwulira. bannange nze kyenguddeko sikitegeera. Nkugambye abantu bano bakuzanyiranga ku bwongo kuba n'olunaku olwo wakomawo. Sikitegeera. Olunaku olwo wakomawo. Olunaku olwo omukyala ono lwe yakomawo ewaka abantu bano eno beebuzaabuza ne bagamba mbu ate Irene olubuto olubadde lumuluma era nti ekituto taata mu kisenge kulaba nti ayamba mwana muwala ono. Olwo wakomawo n'obasanga okiwulira omwami neyeebuzaabuza nti omulubuto oluli wanene olumulwa biki n'atandika omuyombesa gwe bambi mukazi wate engeri gy'oli omukazi wali ozaddeko okiwulira n'omugamba bannaabwe omwana awumbawumba mumbewumbe. Kyokka nali mugamba ebyo naye nga simanyi nga sibitegeera nti ebyo byalina okunsasulamu bannange. Bambi mukazi watto yawojjawojja n'abeera ng'awembejja omwana alowooza gwaliko nti mwana muto wabula ate yali mujjawe era bw'atyo n'abaako engeri gy'amukwatamu. Kaakati nno ono gw'olaba bano bwayita abaana ba muganda we si ba muganda we ono yali girlfriend we n'amufuniza olubuto nga talina gy'amuzza. Okiwulira kwe kumuleeta ewaka. Bannange Aisha onzise bulijjo ndi munzikiza abantu bano bantambulira ku mutwe bantambulira ku bwongo beeyagala n'oyo ali abazannya babiri era olubuto lulwe lulwa bbaawo. bannange nga bantambulidde nnyo ku bwongo n'olubuto lulwe. Gwe bulijjo onoonya taata wa mwana kumbe omusajja ono musiru nga wenkomezza talina magezi kuba toyinza kukola kintu bwe kityo abaana babiri balamba. Aisha nkubuulire envudde wala n'oyo omusajja nze kankubule n'essaati gy'ayambala nze atoola ssente zange n'enjigula tuvudde wali twatandikira kukakeeka nze nkubule n'ennyumba gy'alimu tekuli wadde ssente ze kati bino byansasudde ennyumba atandizo ziteekamu bamalaaya be. Bino byansasudde bino era bano si baana be malaaya zaateeka mu nju eyange. Gwe bambi oli eyo owembejja abaana munanga abaana bamulamu kumbe bajjabo abaana benjodde nga bato bino bye bansasuddemu omusajja byansasuddemu abaana babiri balamba bonna bono omusajja kisiraani ono bannange nfudde kisiraani ky'omusajja oba ngenda kikolera ki simanyi. Kaakati no munnange amazima ge wali weetaaga geego bannange nfudde simanyi kyengenda kukolera musajja oyo bannange omusajja ebyo byansasuddemu ddala ddala ebyo byansasudde. Ku lunaku olulala abantu baneno nga bali mu mukwano gwabwe bamaliriza bawujjedde bagudde eri ku buliri. Omwana ono ate omuto yabasanga n'amugamba nti munnange maama akomawo era baagugumuka mangu nnyo nkugambye omwami nga tabitegeera omwana nakwatte kubo n'abaviira. Naye bannange Aisha ono omusajja kino kyankoze. Bibi munnange byobadde onoonya. Bannange tewali kyansaba n'essimuwa tekiriiyo nze kankubule buli kimu buli kyansaba nkimuwa tewali kyessimuwa simujuza naye neewuunya kunsasula bino byansasudde ddala ddala bannange. Bibi byobadde onoonya. Bino byansasudde omusajja simujuza buli kyansaba nkimuwa tewali kyansaba n'essimuwa naye neewuunya okunsasula mu bino byalabye okunsasula bannange. Abasajja nga bazibu bino byalina okunsasula ddala ddala mazima gennyini
Ate ekyewuunyisa omwana ono omuto yali agudde mukwano n'omwami ono wadde nga yali amanyi ku ddiiru yali egenda mu maaso wakati wa muganda we n'omwami ono era yajja bw'atyo olw'obujja obungi ennyo ng'amaze basisinkana mu kisenge n'atandika okumuyombesa ne babeeraawo nga bayomba ebintu bingi nnyo. Aisha kankubuulire omusajja oyo mbadde simujuza wadde ne bwansaba omukwano nze ngumwa mu bujjuvu simulumyangako. Buli kyansaba nkimuwa naye neewuunya okunsasulamu bino byansasudde mu bumalaaya. Ebyo byalina okunsasula bundaga bumalaaya nga abasajja nga muli bazibu. Nkugambye abadde alina omukwano mungi nnyo eri abantu. Abasajja nga bazibu Aisha bannange. Omusajja ne bw'omumalirayo otya bannange nze sikirabangako. Kati namazima ge wali weetaaga nnyabo geego. Omusajja muwa omukwano mu bujjuvu naye neewuunya. Abasajja tebakkuta. Era we yava eri omwana n'omuto yajja ewa mukulu we naye n'atandika okumubuuza kajijiji w'ebibuuzo naye nga mukulu we takimanyi nti omwana ono abimubuuza lwa bujja anti naye omwami yali amwegomba era baayagalananga ebiseera ebisinga nga oli wagenda okukola basigala n'omwami ne babakola omukwano gwabwe. Kaakati nekisinga okukwasa ennaku ng'abagattika babiri. Naye bannange Aisha nkubuulire. Ngenda kukwata ekkubo nzire ewaka naye omusajja oyo tadda mu maka gange. Oba ebyo byansasuddemu atambule agende naye bakazi be naye tadda mu maka gange Aisha. Mpozi ennyumba gwe wagizimba? Ennyumba nze nagizimba ssente eziriko zonna zange tekuli ssente ewadde 10. Agende aleke amaka gange. Sina buzibu munnange gwalina okusalawo ekiddako ku ggwe naani n'omwami wo naye sikuleka genda leka waka nze akutwala. Aisha tewali buzibu. Nze akutwala. Wali buzibu. Walieta abana loka baganda bakuganda. Kati bali kabo oyagala. Omala ali lumuto. Wacha matai mama. Wacha ngota matai. Wacha manyira. Wacha ngota matai. Wacha ngota matai. Wacha manyira. Kule kaloti abana obozalo ina magezi. Damu kubenzi. Oyina magezi gwe. Chima minawe. Chichi. Kana atomanyira. Ndeka ngaba echo machikana. N'olubuto lwakitaawo muswadde gano amaka wawajja gatwala amakasigabo amaka gange olina obujulizi musajja gwe olina obujulizi obujulizi webuli kole tebakulondoola Gwe nawe mmemuleka byokola tebirimu magezi. gambye leta obujulizi wano Nani byokola tebirimu magezi. leta obujulizi wano obujulizi webuli kulete bakulondoola leta obujulizi wano Sina magezi. kulete Nvira. Chichi, ensonyi zifudo. Leta obujulizi mukazi gwe. Nvira nja kukuba. Nvira nja kukuba mukazi gwe. Leta obujulizi. Leta obujulizi. Nja kukuba mukazi gwe munani. Nvira. Nvira.
Ngonkuba otya? Nvira mukazi gwe nvira amani kanze nvira. Kasitawo. Ka. Ndeka mukazi gwe. Mama nitabi mpepo. Mukazi gwe ndeka. Ndeka mukube. Ndeka mukube baba. Ndeka mukube. Ndeka mukube. Ndeka mukube. Njawa man ta. Ndeka mukube. Mukazi gwe ndeka. Muleka mukube. Ndeka mukube. Muleka babi. Muleka babi. Ije mvira makagange. Gwe nawe mvira. Ndagewa. Gana makagange. Mvira ogende. Otiko. Nikano katoko kali buddawa. Gana makagange sijagawo. Amaliwa. Sina jendaga. Mvira ogende. Oti. Mvira. Ngende bisirani mwe. Mugende. Mbawonye bisirani bino embwa. Genda mumvira makagange jamudda. Mbagobye. Bana nyina bakisigala bana ibangiride makagange bagende. Kale kati bagenzeewo kitegedde. Bana. Kakati abaana tekiddako tata wabo omugobi. Bannange banvire mu nyumba yange gano amaka gange tekuli sente zabo wadde 10. Olwo abaana ngamba ababo abaana bange nze abaweerera school fees nze ambasasulira buli kimu tatwala wadde ne10 anvira agende ne malaya ze nsigale mu nju yange n'abaana bange sikyayagala kati kyosazeewo kyensazeewo Aisha ate bwe tugenda mu counseling saagala ennyumba yange tekuli sente ya muntu mulala kansigalemu n'abaana bange agende ne malaya ze ennyumba yange. Okay, kati nze ndowooza omulimu gwange guwedde ndowooza ne bwe ngenda. Aisha ne bwe mugenda. Ndowooza mulabe ate omukyala kyeyazzaako ng'atuuse waka ye yagoba bugobi ani mwami mu maka ge. Bannange abasajja muleke okutujoga bwe mba nga nakugumira obwavu bwo nembeera nga nzimbye amaka gange ne ngamba kambeeremu n'omusajja ono ne sigamba nsi nti munnange amaka gano eno nze yagazimba mwami ye yagazimba wadde nga nnimba saagala tobeere ng'onjuga okutuuka ku ekyo. Ye yatuuka okuleeta abakyala bano ababiri mu nnyumba n'abeera ng'abaganza mu nnyumba y'omukyala yazimba ne sente ye tekuli nusu ye n'emu. Obujozi obwo bwa kika kya waggulu naye naffe abawala tweddeko bwobanga oyenda ku musajja omufumbo mwendere wala nnyo toyenderanga ate mu maka ga mukyala mukulu kuba batakoze kitalina kyakoze naye ate gwe n'osalawo okujja okumujogera mu maka ago kugambyeko ndowooza omuwala mumulabye bwe bamugambako naye n'akola ki n'atandika okulwana amaka gange bambi amaka ga mukyala era tuwenga ate abakyala abakulu mu maka ekitiibwa kabeba second wives tuwe abakyala abakulu maka gaffe maka gababaffe ekitiibwa kisibasiibula ngende nange nebake mbere nga mufuna ekiro ekirungi. Programs nyingi ezikyagendera ddala maaso ku mpewo za ABS television nyingi nnyo tusomesa tusanyusa tuyigiriza ebintu bingi nnyo ku ABS TV bye tukola era temwerabira ogenda ku Freedom City nga 26 November nga tulonkinga ABS television mu butongole waliyo ebintu bingi pikipiki ez'okuwangula omuchomo ebyokunywa bingi nnyo mpozi n'ebyokulya nenga kambasibule mukwana sigadde Nalija Aisha okuweereza program kalondoozi mpaka Sunday ejja ku ssaawa 4 temuvaawo. Ndeka mukube baba. Ndeka mukube. Oli mukulaba Television ABS ekuwumuza ebirowoozo.